Kibozi naye ng'omutwe omukulu omutwe omukulu gwa muntu gwa warninga yani Hamza ne bannange lwaki mwagadde Rema abeere ankyawe nga bwe yakyawa Ichuli yakyawa Ichuli n'okumupostinga teyamupostinga yamukyawa nnyo bwatyo ate yaliteeka nti alina omupostinga n'okumupostinga teyamupostinga gwe situlako munna abantu tebagamba mazima watuddeko dde so mu mbeera eno nga ndi ne Shamimu Mayanja omubwati ate teyampala n'atagenda nze zemala sikusuubira na Kampala kati lwaki nga ndazeewo abantu baabula dda nze nakulya Kampala sobola kuva Kampala abantu baddedde Sakala lwaki anti tuli mu kutya okwaki nkwayisima gwe tomanyi biri Kampala kati nze kasita oŋŋamba nti ggwe atutteyo omuntu emagombe eno ensi ogenda gibeerako ogikoowe basi kulinaako buzibu naye kemmanya nti nno gye ndaga naawe gyojja essaawa yonna ne bwontwala tonaziba mumwa nga ate nze ndya ku mumwa ate guzibe tonayambala kaveera ayi tobala bambala akaveera ku mutwe mbulwaki nti boogere nga beebise ate naye mulimba tiitiizi nnyo namwe mulimba mutidde nnyo ayi mutidde nnyo mulimba bino ebintu bya nsi oyogera lumu n'obivaako gwe n'olinda sasiryo muli ku mumwa mweriira kasente ate munaye buli omu alina bizinensi ye kati eyiyo mumwa nze ndya ku mumwa ng'okeera ng'osabula kigambo naye kikulu twogera mazima na bituufu naye kati yo amanyi amazima galuma nnyo abantu ate obulimba babwagala kati katusigale ku mazima tisi ofiirako ku mazima so mu kuliira ku mimwa gyaffe woluusa abantu we batufuna obubi anti buli omu siga nti buli kyetwogedde tikisanyusa buli omu oli ayagala njogere kimusanyusa kyokka nga ate si kyekituufu kati nekanga njogedde amazima naye nga galina be ganyiga manyi buli woyogera amazima obviously galina be ganyiga ate abantu tebagala nnyo owulira amazima naye nga amazima go tugenda gasigalako okufa kumu n'okuzaalibwa kumu batuleeta batusitudde era balina kutuze nga batusitudde oyagala toyagala oba oli mulungi oba oyogera bulimba oba weegula abantu bakwagale ogenda kufa muntu ki abeerawo nga ye tayogerwako ani ayinza obutayogerwako tewali ani atayogerwako buli omu ayogerwako yasigalayo mu lubuto lwa maama we nga tayogerwako teyajjayo bebawulya nga bagamba nti abadde bakamuzaalayo bati naafa be batayogerwako bebo bokka tetwamulaba nga kitambulira awo naye nga oba omanyi nti oli wano olya ku mmere ya leero otambula olina ebigere otambula okyassa tujja kukwogerako ate ekirala bambi otoyagala tukwogereko tewetaba mazina ga nkima mikira kukoonako so gwe beera eyo weesirikire ate olaba n'asirise yatyasobola okukulumbayo ng'era osirise kati gwe gamba gwe guma bugumi tojja kwogerwako nde lunaku lw'omungu lwaligamba nti malayika almauti wekukimye shu kuba buli muntu ayina okujja nemukyalirako oyagala toyagala oli mulungi munnange okola birungi byereere ate nga teri muntu ali perfect akola birungi byereere essaawa yonna tujja kuba tukusumira mwana Adani kale ekirungi nti wano ku platform eno twogera ku bitambula kubikoza bitrendinze mulyawo mulya ku bantu mukole bitrending nga ffe tujje tulye munnange ate bagano kikkiriza nti tulya ku bo era singa bamanyi nti waba nga twali kitrendinga abaana baffe baba bali bubi batubuuza maama kiki abaana bange ate abakola mawulire bakyakola bonna basirise bane muve mukola amawulire tuba tulya nga abayo abakola ani akoze gulire ani akoze simulula ate gwe wagoba ku mikolo okuzinira ku nnyimba za Kenzo teyazzeemu Dr. Hamza yakizzeemu wamugaana naye yabizzeemu naye omuvuka yetaaga ngolo nedda nyabo gonzaamu ngolo era singa mwami wange singa tava ku ngolo singa mmukuba ekituufu saaga muntu wa mputtu tuba tuli awo ayinamu emputtu Hamza mu bayimbi abangi abazze bonna era Kenzo yasitudde Hamza omwana Kenzo wa Limelight omwana oyo ayagala obutaala kyokka tawe yamaze omusitula ye nadda ku bizinensi ye n'amuleka azinira awo anti ndowooza ayika yafuna king dancer wangi ayika yafuna king dancer lwaki buli wagenda ku mikola gwayita
Gonza muri musawo. Yatenze mujjeko ekitibwa ky'obusawo. Lwaki bamuyita n'ayimuka? Fani wa music wa Kenzo ate tebayinaako buzibu. Ate lwaki onaamuvaako? Ye nadda mu kuyimba ono namuleka ng'azina. Anti onayimbira. Lwaki tamuyitirako abantu abalala? Nze bannaye n'omanyira omusajja wange bw'otyo ng'oli X. Ekituufu mba nakututtemu dda nkuyisaamu eggaali nga tesiba. Naye Hamza yabyogedde. Kenzo simuyinaako buzibu. Tetuyinaako buzibu. Yandibadde abujjawa ng'omukazi ye yatwala. Era Kenzo yalina otugamba oba alina obuzibu oba talina. So si Hamza. Kati nze omusajja nziba atya mu bufumu naga nti alina obuzibu ku musajja gwe yanzibako. Oba kala nsigula atya. Oba kale nvaayo nti ayene mufuna n'agamba nti gye nava alinayo obuzibu tekabaka janja. Kati ye mwabadde mumusuubira ayogere ki? Nyina obuzibu. Naki? Ankaka mantudde byange nampita. Akusindiikiriza n'agamba bw'ogaana ngenda kukuba essasi. Tuba mu bantu akuyita buyisi bulungi nti munna. Ese twegwako mu lukuubo. Mukwano nze kati nze kankubulireko. Ngoli X nzera nenfunayo mujjange nga mukazi nga muyimbi nga buli wansanga ampita shami jangu obuze kuba nti mukwana we wennyini we mbagambira mbate mulete akazinda alawo sivaawo kuba tonyimusa woba yagala nkufuwe kasente kange kati bya kikazi ko twalumiriddwa atogere bye kisajja kikulu kisajja kikulu like buli muntu yetaga okuba mune respect ye Hamza jawa Kenzo nga muyise nedda Kenzo ayina okutugamba kale kazindalo nti kale tumulabye recognize nze Hamza n'agamba bannange njagala ffenna tukubire ku Hamza engalo waali kuki ku mukolo ekyo kimala bw'aba ayagala kumufuuwa ng'awulira embeera gy'ali musinnungi agenda amusange waali bamweyo kasente like ng'omuyimbi eyazze okukola respecting musanjiwo eyakusinga ensumika tekiruma naawe shiya bakazi sajja batuteko bakazi wano nyumya Kenzo naawe ate Kenzo kirungi yakidigestinga nakikiriza nti mukazi yagenda byaggwa nenze kankubuulireko njagala abantu muwulirize nnyo kano omusajja bw'olabanga omusajja ng'ovudde mu makaage n'ofuna omusajja omulala omusajja wo n'alaga nti takirinaako buzibu bwonna ku musanji we era nga basobola n'okwetwalako out ne banyumya ne beewazehaga Hamza ne Kenzo ze beewa gye wava baba bakukyawa nnyo ng'ekituufu baawona gye wava gye wava abacelebratinga ne gy'oli bw'olabanga nga baawo gye wava talinaamu yadde kagamba nti omusajja oyo nga kale beebuzako hayi ne bagenda naye ng'ebyo bihaaga simaba beesanzewo abanyumya simaba batambuddemu bonna ebyo omanya nti ono gye wava ekituufu wagenda ovaayo nga yakoowa omukulu ali mu kucelebratinga nze era ekyo sobola kikkiriza nina okulaba ng'olumwamu ekituufu omuntu yenna nga omuviiridde alina okulaga nti alumwamu toyinza kubanga musanyuka busanyusi bwe muti omuseka musanyi n'omusanji omujje navanga ono gwe nnina nga munyumya bwe mutyo tewalumwamu yadde nga ngenze kati Kenzo waba celebrating lwaki Hamza amuyambako ng'ate yalina omukazi lwaki amuyambako mu kucelebratinga kuno okucelebratinga kuki Kenzo waba ali mu kujaguza anti Rema walemerereddwa okutuula ne Hamza ono n'amunnyonnyola ekituufu Hamza alina okutusigala ku mukolo guno n'atuula nga gentleman yazze ku mukolo omugenyi omuyite lwaki bamusitula kati wuyo nalabye atandise n'okukola interview nga Rema tamuliika ajja kukola ensobi nedda nze nkubuulira abantu mu abaana b'amawulire muli bazibu nnyo nze kyova omusajja simukkiriza kola interview we siri takola interview bannange kubanga mmanya ne ŋŋamba ekyo kyambuuza ayagala mukozesa nsobi n'ogamba tokiddamu oba nenyigira mu interview ne Rema ndaba alagayiza omusajja akola interview nga toliiwo ajja okukola ensobi onoogiddawa kati twayitegedde ndi talina buzibu ku Kenzo byonna obwedde omulaba n'engeri gy'addamu ebibuuzo bambi si ye ya Rema ng'amuliko kuba Rema addamu ebibuuzo ebiri Rema n'agamba tugende tuve wano n'amanya ekiddako mwagala mukozesa ki kati wuyo amulesse kati akola interview agenda tuuka bimunyumire nga takyayinza mujja mu mawulire anaamugjayo ati omanyi omusajja bw'amala okubuuka bw'ati mu ngalo nga tokyayinza mmufuga aba agenze omusajja mubeereko mufuge abantu abawoza omukazi afuga nnyo omusajja owaabwe wuwo fuga kintu kyo bw'ona okikoowa ng'okita okkiriza omukazi ofuga omusajja nkikiriza nnyo kuba aba afuga wuwe ate n'omusajja tayagala kumufuga naye aba tajja kufumba kyekituufu
Linda. Abatagenda kufumba. Omusajja ofumba. Eno ino okukiri. Okufumba? Obadde omanyani afumba. Mukazi. Mu bufumba tubayenga ffena tufumba. Omusajja gyali afumba n'omukazi afumba. Omusajja gyali akumya amaka akolerera amaka. Nzata ani ate omukazi akola ki? Afumba. Ate byali byadde bimwamanyire ebyo kyova obufumbo bwagandanga. Kati omusajja abeerayo, omusajja omulabanga emputtu ayinamu emputtu, omusajja tokyasobola mumufuga gwe manya bufumbo bugaanye. Omusajja atuule afumba amanye nti bannange ekituufu mukazi wange yayawukana n'ono. Munyumyanyumya bakimwesanga banna nene nkusanga lujja nga nakukyawa ngonyo munyumya kiwe mungeya. Bya bulijjo ebyo. Bajja kumugeya atenze mubuulira. Ayina Hamza byatannategeera Kenzo byajjo mmugamba. Kuba wabaayo omanyi bwe tuva eno mubufumbo obumu tutereezaamuko n'ogamba ebyannemese eno kantereezeemukko. Kati nojja eno oli mu kuyiiya bwe weetereeza ate ono ex n'alabula onnyukaaki. Wamulabye nti ayinamu engalo. Abadde tannazinda gakyakikwese. Nindako nga mmaze emyaka ng'ebiri kwesatu ajja zikulaga ayinamu engalo. Bakugeya. Naye olwo mbadde ndi mu kwetereeza noonya wembikabika emize gyange. Laba ex bwagijja ate n'agibulya nyukaaki wange nannyonoonera. Tokolere mataaba balagana ekyo kintu kimunyiga. Kimunyiga ekyokuba nga basajja bano bakolagana kya butonde. Tosobola kubanga okolagana ne musangiwo. Kibi. Mpozi abakyala bo bagamba bakolagana nga balina kye bakupangira. Ate nga kiri ku high chances nti abakazi we bakolagana basobola okutta omusajja oba omu okumala ne yeefuulira munne ne bumulema. Ku bibiri. Kati abasajja balina omuze ogutusiba beeti. Abasajja balina omuze ogutugeya. Amukugeya otukwata akati. Ne batuula ne bakubeerako ne bagwe waaye gwe omuntu ala ali atya. Nze manyi we namulekera. Yali asense buse. Agamba temuli. Temuli enaku zembozi tukolera nnyo. Temuli alabye enaku zino alina ebintu tubyanywa. Yatandise okunywako mukama mulungi nze wange ye temwali. Nze kyova asosa bakkiriza ne mukwatagana. Divide and rule gye mbeera nayo. Buli sawa nkuleeterayo ex kye yayogedde nga kibi. Twetaaga security. Okimanyi bangambye annoonya ayagala kunzita. Nkuteeka ku bunkenke obutakolagana na ex wange. Ate nze kirungi nnyo nze okukolagana ne ex. Kuba naddala nga tweyinamu omwana. Awo mba nsobola okukolagana naye. Ekitugatta kibeera mwana. Naye mmwe ababiri mukolagana mmwe mubeera munteeka ku bunkenke muntiisa. Era muza ne Kenzo naddala muzaggwe. Omukyala n'akutegeka na ogenda ku mukolo. Ogenda ku mukolo ate n'otuuka n'otandika kwogera na ex we. Mwe wahaga zaaki? Wavudde sikuwadde haaga. Musuuti yange gye nagolodde gye mweweramu haaga. Anange nedda. Nagenze okulaba Abannayuganda ate nga bo balaga ndowooza nti kiyokke gwe mulembe kati. Ate bamanyi ebitambula Abannayuganda? Mulembe ki? Mujja kulaba abantu nga betta. Ebikadde biweddewo. Bikadde ki? Kyekiweddewo. Ekyobuntu tekiggwawo nze kankubuulire. Okuggyako kyenkugambye kiri ng'omusajja yakukkowe kituufu n'agamba yenna nzijjako omukazi ono kisirani ali bamponyezza. Oyo ne baba bakututte talumwa abeerayo nga celebratinga n'agamba amiina bakutwale. Naye omusajja yenna yali akwagala ebyaddala tebasobola kukutwala n'abanga talumwa mbw awa nyukaaki omwami wange gwe nina kati amuwahaaga mu mutima ki? Naye ekyobuntu Kenzo alumwa. Bw'aba alumwa kati kankuddeko tayagalangako Ssebunya. Bw'aba alumwa tamwagala. Ekituufu omanyi abayimbi ne ba celebrities balina kino ekya audience n'agamba etya. Bamanyi okukolerera audience. Ye ne yeevaako bambi ngaddayo mu kisenge. Kyatamanyi nako. Naddayo mu kisenge n'akaaba. Baserebo bonna abantu bonna abali mu limelight bonna bakikozesa ekyo. Banaagamba batya bannange nti sikolagana na gundi. Haka neeyiseeko munnange. Olwa audience eno kangikikolere. Audience jjukira bantu bayiwawo nnyo omubiri naga kangikolere kino. Kati ne Kenzo kiyinza n'okuba kimukolera okuba nga bw'ayitayo Hamza. Agamba bannange Hamza waali wano. Biki. Kale njagala lumu basinkane ku mukolo. Hamza, Rema ne Kenzo nga ye muyimbi. Kenzo atuyamba ayiteyo Hamza ne Rema. Rema azinye ku nnyimba za Kenzo. Ddamu osabe? Nsaba Kenzo. Kekiri tewali buzibu. Tebayinaako buzibu. Ku mukolo gibeera gyakwagala gye batera okwesangako. Yekirumira era yayita ne Kenzo. Y'omu ye yayogera ennyo ebigambo bingi nga baawukanye.
kyasitaga njagala ne musinkanako omukulu oyo kuba tuli bantu bakuna bakune mubuuzaako omukulu kirumira okikola otya divide and rule eno kubanga nange nze ono kati ye muzanganda tayina byazaŋŋandaawo sirabawo nze bwe babanga bagamba ddala bakita kituufu nsaba Kenzo bamuyite ku mukolo ng'ayimba nga Rema waali ne Hamza ayite da Sebunnyaza agambe banne tusaba Sebunya bajje batukoneremu ndabe ku mukyala Rema ng'ayimuse n'omwami bazze okuzinira ku nnyimba za Kenzo adde ku bibye era ayimbe nga bano we bazina bamale bajje n'omusimbi gwabwe era bamufuuwe kati okiraba nti Rema yamanyi sikiraba akimanyi ne buli obulumi bwalina nze sikakasa nti Rema asanyuka nga Hamza azina ne Kenzo lwakuba waliwo omusajja bwakuva mu ngalo nga ekituufu kyayinza mmufuga naye nze omusajja mba sikyasoba mmufuga mba mmutadde ekigambo kuva mu ngalo kinene nnyo ng'owulira gonna amateeka ago kati agavaako akola bibye ekituufu oba owulira kati otokyayinza mmugambako kintu kyonna nze kasaba n'akola ekyo nga mmanya ekituufu bakitabambi buli omu yasonyiwa munne njagala Rema ayimuke da Sebunnyazi bayimuke bazine yayimbye luyimba kingayise ndi Hamza ensi tenneemazaamu tenkozesa bintu bikyamu seeguya mwana dda ng'ayise Hamza kale tewabadde luyimba lulala omwana Kenzo nkwagalako kimu wategeera limelight wategeera engeri gy'oyinza okukozesaamu audience ye Uganda nego bikimu kibala DJ abadde akubyo kale zonna ezasoose baana mmwe ekituufu ensene bataddeko abiri webale kuba nti mwena temwalinaako buzibu naye nze nga Shayimuse kikkiriza nti tebeeyinaako buzibu omu ku bo waliwo akaaba nga azze ewuwe waliyo akaaba omanyi tusanyusa nnyo bano abantu abatulaba mbu bafaani baffe ng'eri munda tulumwa kyova nze ekinnuma nkyogererawo ne mbaga kino ayagala njajinge naye nga nze ku mutima kikoze eki kivuddeko bwe kiba nga tekirinaako kyekinnumako era nzijera nenkyogera naye temusobola kubanga mutukweka ng'emitima gifu abantu bajja kyova abantu bafa pulesa ne bagwa wali ovaawo omuhaaga nodda eri n'otandika okunywa amazzi gakomukomu musajja antwalako omukazi banna lwaki tokivaako hayi emala ku musanji wo hayi emala ate bw'oba tojagadde era gyemuwa kiryoke kiri nnomo kya butonde yogeza ebifaananyi byabwe sofa gwe kikyolaba mu bifaananyi byabwe ndaba enkwe ezijjudde mu babiri n'okwekwenyakwenya era ewa Mungu abalaba fere tusobola kubalaba naye nze mbiraba mu bifaananyi byammwe nga mwekwenyakwenya olinga wamu ne ssente akola eki omanyi ssente ezo ez'obulumi ezo ng'omuntu azza akuggyako omusimbi gwo buhaaga obwo bwenkwe obwo beekwenyakwenya naye tubataddeko abiri omu ku mwali mala ng'awulira anaateziira yatule naye abasajja tebabeeranga bakazi kale ndowooza obutonde bwavaawo abasajja tebabanga bakazi okakasa mbaayo nga babiri abakolagana abasajja ng'oli yatwala mukazi we nga boolaba we baatwala Rema bakolagana tebakolaganangako nze baba bakolagana njagala bankolera ekyo Rema jazzi naye nga Kenzo yayimba abayiteyo bajje era bamufuuwe basigale nga bazinanga bwayimba enkolagana ya Kenzo ne Rema yetannategeereka naye ya Dr. Hamza nga bakolagana batanga omukazi takolagana n'oli ekibagatta mwana gweoyinza otya okolagana n'omuntu gwe sikola nze ate oba kankubulireko bwemba nze bwe ŋŋamba nti ono omuntu mmutadde n'omwami wange amuta kuba kati gwe byange gwe buli kimu kyange oli yantamine bwe muba mutunuddeko bwe nti mpulya nga amaaso gaagala kuziba ate gwe omutunako n'oseka otya nga lwaki omutunako n'oseka nze ate wakababe muganda wange bwe nkyawa x nenkusanga oyogera naye naawe nkufuula x muganda wo nze namukulaga okola ki naye namukyayi ne mbagamba kati oyo mukyayi nkusanga onyumya naye ki muze munnaye gwe nali nasiima omusiima gwe wamweraga mpalaniraako simpalaniraako naye kati namutadde nawe mute kitooki kyayisa abantu abatalina kye batukoze ate otya nze namukulaga gwe obuzibu obulina naawe lwaki nze ate nfuuka ekizibu bannange tofuuse kizibu naye mba mwagala okunywa munyumizeeyo ate mumekinga sure nti sibasanga kuba okwo kubanga kundi amulukwe
nkugambye oli mukwano gwange yankoze kino sinyumya naye gwe bba wange mbasanga mutudde museetula emboozi munyumya ki mungeya mungeya kati Rema akole ki addemu akwatemu mu busajja oyo wekiba kiganya gye tumwe ku magezi addemu ayongeremu mu kunyumyula wali nga yakafuna Hamza oyo Rema yali amyumyudde era nga ngamba ya twasindika omulenzi waffe atukiikiridde that is the way to go abantu si be bakufugira omusajja ogwo omwefugira abamawulire ne tujja kakati Dr. Hamza nedda banaye tajja kukola interview nga kyekyo baby era nze nga sikirinaako buzibu addemu amyumyulemu ekitufa alegeeza amyumyulemu singa sigala alegeeza biki byayinza okugwa agenda kutandika kaaba siri muyemba agenda muddamu remix agenda kuddamu remix ate eri nga nkambwe nga ne toni zikyuse ng'olayimba bwe tulaba nti Kenzo yali yamulema okutuninga nga yalegaya biki ebyamutuukako ate lwakuba nti waliwo ekintu ekituukawo n'otuukamu bwoti n'ogamba mu butuufu Rema singa beekyawa ne Hamza nsaba Mungu bambi abakuume singa ani afiirwa ku babiri Hamza afiirwa ki beauty y'omukyala bawasa beauty oba star kati ensi yonna mwena tamumanyi Hamza tumutegeredde ku star okay kati bwe bamukyawa ye afiirwa oba star bumuvaako Hamza kati ate agenda butwalawa aliddamu okukola ensobi yonna muliddamu okugamba nti bba wagundi oba muligamba yali bba wa Rema yakoze kino nsaba Mukama abakuume bambi sibeagaliza kwekyawa naye nga omuntu yenna ali mu limelight omukazi bw'ofumbirwa omusajja atabadde mu limelight ensi neemutegeera we mutuuka mu kwekyawa gw'ofiirwa ye tafiirwa omukazi gw'ofiirwa kuba kati gw'olina ebyokunnyonnyola bingi nnyo kyova olaba abakazi abali mu limelight obufumbo bubeerayo ne bubanyiga bambi n'agezaako olw'okwagala okuba nti akyayagala okukakasa odiyensi nti akyaliyo akyagezaako ne bakuba ne bamenya okugulu ne bamuleeta ne bagamba nedda abadde atambula ku madaala n'aseerera naye ng'ekisajja kyamukubye kimumenya okugulu naye ng'atya okudda akuuma kifaananyi teri kisinze kumenya bakazi nga kukuuma kifaananyi kuba otunnamu n'ogamba omusajja nze namuwa erinnya lino ne bw'aliba akoze ekyo tekirinvaako kati kunze naye ani afiirwa ng'ekitufu gwe afiirwa mu byonna nga ye obulamu bugenda sigala butambula naye gwe bugenda kuddako emabega olina okuvaayo lumu otuule ogambe kanyinyonnyole abantu bano naye mu bulumi we bali kuviirako badigestinge ky'onaaba oleese ng'ekitufu walayoza emabega kyova olaba abakazi mulina okubeera nnyo kiini ate ate mubeerayo mba munyigirizibwa audience mujje munyigiwa bagaye bannaye nabuno nabutadde bwaganye buno obulamu bwobwo bwe bugaana ng'obuta tunaabala malya osobola nga gwere masobola okusuulawo buno ogamba nti nga bunyigiriza mbola okuba nakuwa erinnya kati nkugamba tokyawulira era nvaayo bulunyo kati kyenkola era nkola kye nakola bwe nfuna omulala nga ntegeera mbawa surprise era notuzimbirayo omulala mukwano mbayita buyisi ku makya nga mbagamba bannange kadi zizo ziba za mu nkukutu kati ne mukyabya ku makya kukyala kwa Shamimu kupya ne batandika abantu tebasobola kwogera kumala myezi 2 nga kiwedde kiba kiwedde nga tuli ku kirala ate ng'era ndi mukwano mupya ng'obulamu bunyuma era ng'agaana naye nga mbawa kadi endala nedda kati kyopromoting ale kirala nnyo nedda ate gamba nyamba bakazi ng'omanyi abakazi abali eyo nga omanyi abaana baserebu abali eyo abakazi nga bali eyo bapuruvinga bafaani nammwe ab'amawulire olw'okuba mwogera nnyo nga bali eyo bambi bakyatukakasa enkyasha nti bamuleeta nanjogerera omugambo baneekambeereyo mukwano tonkakasa vaayo ati sikwogerere nti banna omwana alina omukisa ogufumbirwa tetusobola kukyogerera myezi 2 naye tobeerayo bakucunya waliyo omukazi nga tebamukuba naye nga bamucunya psychologically ali eyo atudde mbwa approvinga bafaani mbu yafumba nnyo bagaba awaadi bw'oba owulira nga toli bulungi vaayo tunakwogerako kijja kuggwa kubeera tebabakwogerako naye tekirwawo okunyigirizibwa ng'oli eyo mbw'oyagala tukuwaane vaayo bano bafaani boogera naye basirika kyekimu n'abakyala abamu nga yeeraliikirira abeewaabwe okubogerera maama anaagamba ati nze bannange yakajja
nga byonna byonna omusajja yamulimba amaze okumukuba empeta atuuse wali ng'alaba ebintu byonna byanjawulo atuuse mu nnyumba nga alabamu omusajja alimu obubbi alaba nga alabika omusajja alimu mwenzi aleeta n'abakazi nayendera ku buliri kyokka agamba nze ow'emyezi 2 nzira entyeka ye bannanga abantu bonna abaali ku mukola abo 300 ngenda mbagambe ki nti bwaganye emyezi 3 mugambe ki ebyo mugenda kufa bubi mukwano nga mubonyebonye temufunye essanyu webigaana vaayo tolina go proving nga ne weeba wiiki ng'olaba tebijja kumalako tolindiriza nnyo ate kubeera eyo ogende kujjayo olubuto lwo nejjusa luvannyuma ate buzibu amahale nga nasaba akasente k'omusajja bakkiriza idda eno mu busiraamu ffe tukkiriza idda mugambe bagenda mu baseeko bagambe bannayo okusinziira nze gwe nafumbirwa nsanze kifaananyi kirala mbadde nsaba omusajja ntalaki bw'agaana obusiraamu bukkiriza omukazi okutalaka ng'olwomutunda eka anti olwo yakuwa miliyoni ze5 teziriiwo ezaki baseka bagamba bw'olabanga naawe kituufu muleme nnyo kuba baagazi nnyo basente bw'olabanga kiganye nga naye kigamye mu buntu n'oga kiganya amahale gansonyiwe si gampaka banna gansonyiwe ate omusajja golabanga tonnamwetegereza bulungi temusaba nnyo mahale gano abalemesa kuzzaayo making sure nti amahale gosabye osobola okugazzayo singa olabanga biganye kuba mugenda ne musaba amahale bw'ate empa hijja bagikuwadde ate kati olaba biganye ne musondeeka za hijja nonno nga bebakugana we gaba gaganye tuula notunatunamu nogabanna kanjira wendi atawo ofunire olubuto ng'amahale gakulemesa wasaba omusajja mpe miliyoni 5 ezo miliyoni 5 nyangu sozisonda mu mikwano gyange aggwenga ggwe nsi zirinamu naye tulya munnoowo aliwa oli yasaba 5 ye yali alaba nga aba mwana wa munna yasoziwaayo nga ye ekitwale nga yawasaziwaayo 5 musaba amahale ge musobola okuzzaayo singa biba biganye kyovola atagonago obanga ayagala ate okuddukayo agakurani bagamba olina okugattirizaako nedda saba amahale agolaba nti gajja mu musajja gogenda okufumbirwa omusajja alina za apartments wano zonna ate ogamba bansomere ya kurani oli mu bbi onoonya gimusomera enkyanga oyagala kugenda saba amahale golaba nti yagali jangu taata mbadde nsaba kuddiza mahale go ŋŋenda nozayo mahale nosoma ate soma saba ayagula gyosaba omanyi kyemumanyi kukulani oyinza osaba gyotasobole kusoma n'owulira nno obufumbo bukunyigira awo baaba bunyiga musiraamu osoma bifu ddamu butono ddayo n'ogiyiga omwezi omulala naye nga obufumbo si lutalo bwe bigaana ovaayo mulekerawo provinga abantu obulamu bubwo singa twali bwe tufa tugenda n'abantu nze nandibadde nsanyusa nnyo abantu naye kakiri nti wewe nfa ŋŋenda bw'omu njagala nnyo okwesanyusa nkola kituufu ate nkola kyensanyusa for as long as kyenkola nkakasa bukakasa nti ewa Mungu sirina tteeka lyemmenye nkolera mu mateeka neŋŋamba kuba omukazi kikkirizibwa okugamba omwami wo nti nedda esaati gyoyambadde togenda kujambala kubeeza biba tensanyusiza nze ng'omwagalwawo nti abamawulire abo bazze togenda kukola interview si kukufuga naye kati nze abiruddemu mmanyi kyekitegeeza nga bakozesezza ensobi tulina ebintu byaffe bye tukweka katugera wabwa obyatula n'okubawo obukubi gwe olw'okuba munnaye bakutaddemu kamera omanyi kamera eringa sitaani muzimu guli awo otandika ofukumuka omugambo gwonna gwe nakweka laba bw'ogujjayo emyaka 2 era bambi olageezaamu Rema naleero mali mu future yatugamba emabegakaawo nti asobola n'okufiirwa ebintu ebimu mwe mulabanga ebikulu gyali nga music olw'ekino kyalimu obufumbo bwalimu anti ayinza okuba ekirooto kye bwali bufumbo yabufuna obulungi bwe bubanga bufumbo bulungi nga wabufuna buli kimu osobola okyerekereza for as long as otugamba nti bw'omala obyerekereza okakasa nti omuntu gw'owaddeyo buli kimu ekikyo ye naye asobola okwerekereza ebibye ku lulu sacrifice eyo gyokolera omuntu ye asobola ogikolera nze omanyi laavu tentwala nnyo kayiri gombe tentwalira ku sipiidi laavu ndeba bagikutaddemu eri etiriika naye ninyamu ku kyawakati neŋŋamba nze bino byonna byenkolera singa olunaku luba lukedde nga ttaani yange osobola obbikola nti nze nsuddewo ati wange sina theatre gye nninyamu bwe mba nsobodde ŋŋendayo bugenzi ne famire yange tulabe bulabi gososulawo ebibyo ku lwange kyawandiikibwa nti omukazi yalina osuulawo omusajja olwezi omusajja abaamuko
nti singa embeera etuuka nga eneetaagisa ggwe okusuulawo ebibyo ombeererewo oyinza obbisuulawo naye bwemba sinnakikulabamu ekyo mukwano gwange nsigala nkwagala naye tosobola kunsuuzaawo bintu byange omanya omuntu Mungu alina engeri gye yatondamu omwana Adamu akyukakyuka ekimukyusakyusa bwe tokimanya singa abasajja bano baali nga ekituufu ddala nti batuufu ddala omusajja yandirinze olaba myezi gino 3 gino mwobeera nga wakazaala awo abeeranga abanga mbwe gye badde basibira mu geeti kati nga bagitadde wewa nga tasobola tulinda awo okujjako nze nga nti omusajja nazaala bw'alyawo agenze mu ddwaliro abeddeyo bambi nga nzaala ajja n'asitula ku mwana tutambula ffenna biki kwegamba nsobola okugamba nti bambi lwabeddewo nange kamubeererewo naye ekyokugamba nti nsuulawo kaliya nga sirina kwetegereza bulungi mwaka gumu 2 3 tosobola kunzija mu kigambo kiga nti nsuula kaliya manyi abakazi ate ffe bwe twagala ne tulaluka ne tuteekamu n'akajanja naye goyogerera ebyo byonna ye asobola okuyimya mu kamera n'abyogera nga bwe mbyogera nti munnange nezija mu kamera ngamba bannange omwami wange nkwagala nnyo munnange nze ku lulwo mpaayo omukono ne bagutema taata munnange ye asobola okuvayo n'abyogera asobola abakazi ffe twagala n'omutima abasajja baagala n'ebigendererwa mu bigendererwa omusajja asobola okujja eri Shamimu n'agamba bwe mwagala nsobola mumufunako ettutumu asobola n'okunaaza ebigere nga Kyabala njagala ssente ku Shamimu n'ebigere abikunaaza ne bw'oboggola abeewaabwe ne bagana naye omukazi gaakuboggolera nnyo agamba muleke mami aboggole nze bye binnyumira mami ng'aboggola njagala nnyo mami ng'aboggola amala gaggawala oddemu oboggole kuba n'akuyiwa ebinnyo abakazi ffe ate bwe twagala tuwerabira n'omutima ne tuguwaayo nga ne bagambye tusalaasala mu bitundu bagusala naye omusajja mbw akwagala weeyo n'omutima ewwa omusajja bw'ayagala n'ebigendererwa ate yeerekeramu kati abakazi tetwerekeramu kati yenze mukazi omusajja wemba njagala neerekeramu wenadda singa biba bitabuse gwe mu bakyala bonna nze neerekeramu bwemba njagala saagala ebyo bya kisirumbu njagala n'omutima gwange gonna nagwayewwa olaba nava ewa mamange nenvaayo nenzija ewa omusajja gwe nasanga e Kampala nkakasa ntya nti leka ndeka era nze saagala ebyo byakajanyambu njagala n'omutima gwange gonna munaye naguwaayo waatali sirya nga lwaki sirya alusa bwe zinankwata zinaaluma ye era ajja kujja ngamba essole n'emira eddagala nova mu kajanja gwe wandimiza eddagala kyokka nno mbadde nsiibye lwakuba ye mbunze nfukamira ku mavivi nsiibira mwami wange bwema nsobola okukusiibira gonsiibira olinayo nokuloga kati nsiibira mukyala wange aye engeri gyenkwagalamu gyoba onjagalamu bisobola okuba nga tebikwatagana naye ndagaako nti kale nze bwemba ndi ku 80 gwatisi oli ku 70 biyinza okuba nga tebyenkana naye abakazi tutijja nnyo ne tusukka tutijja opostinga omusajja takupostingangako bukyanga obaawo naye nga ggwe okuva pejiyo eri gyetandikira yonna ekkirira bweti eriko omusajja opostinga nazaalawo bamulamu bo be babeerako ku statasizo bo teri omu yali akupostinze bwe bafiirwa n'ogenda n'okola emirimu bwe bajja ewaabwe bwebajja ewammwe wabaawo tenti y'abako gye baategese bafumbye ennyama ya lukale ey'abako wano bafumba buli muwala beegulirayo enkoko kyokka gwe bw'ogenda ku sayidi y'abamulamu bo goofa emirimu bo we bajja wano batuula butuuzi ne balya nga bwe mujja waffe ne mutuula nga mulinawo ne tenti y'abako ng'ate enkoko wenzija ewammwe ne ntuula mu tenti y'abako ng'ate enkoko ne sikwatadde ku mulimu n'akaleesu sijja nako kanaalaga nti ninamu omutima gwonna ogunankubiriza nti munnange bw'olabamu obuswavu kola ku mirimu nga mmwe mutabufuna buswavu kuba nammwe eri mu babaana temubufunamu wabula mutuula kanfa tebulinga mugaddewo ne gaalubindiza mmwe nze nzija ewammwe mpunye obutungulu nga mmwe muzze ne pafyumu ne mudde nga muwunya pafyumu nkubuulira aganyabo nedda abakazi mulekeraawo okukola akajanja mugenda ku nnyimbe z'abammwe ne mukola ne mutandika ossaza entuuyo
kyokka nno osala ntuuyo nga balamu bwe bakugeya oba kino yakijjawo ekituufu yafuna ekikiga kye ekiga kye kijja kukola bwe bajja ewaffe basanga twategese tent ng'enkoko buli omu agamba omunyo gwanoze bulungi tusengawo bwagaato kaayisa biki ebintu bino kambabulireko laavu teri one sided laavu olina okuba nga omusajja awaayo n'omukazi n'awaayo ne bikwatagana tontwala wammwe kufuuka awusigaalo nsiimuule njoze ebintu weebiti mbisiimule mbiteeke katandaalo mbijjeyo ntwere olujja nga neegula ki nedda nze muneeseegula ku sayidi ya musajja neegula wa mwami nze kasi omwami wange abanga njagala era ye nankakasa nti mukyala wange nkwagala abasayidi yeewaabwe be bamanyi gwe ne bwolaba nga nkufaananira bubi era nga buli wenkusanga ogabambisa kusiima nenzirayo omwami naŋŋamba nakusiima mu bangi bonna yeggwe gwe njagala mukwana oba omala budde oba ogenda kufa nnuguyo ate otya be bankwana kekiri nti tebaaliyo nga bankwana era mbadde nsaba buli omu atule mu kifo kye ekimugwanidde nga saala ntya maama nze nafumbirwa kika kyonna kati anti naye bwampasa abazze mu famire yange bw'abanga eno ewaabwe mba mwana ng'eno ewaffe si mwana mbadde nsaba tukireke bwe mba mwana ewaabwe n'ewaffe abaki mwana bwe mba nga mbuuza taata maama we nga nfukamidde ne mbuuza kitaawe nga nfukamidde bw'abanga ewaffe mwana kiki ekimuyimiriza ku maama wange ate ye naafukamira abuuza omuko bannange omuko bw'amanya nti oli maama we yeetoowaze abuuze bulungi nazaala we naye n'osanga bannazaala nga babuna ekisenge kinaatera omutomera mbw'alengedde omukadduka emisinde lwaki mumanako bamaama baffe emirembe nze ebintu mbiraba nti maama wange ku bba wange mutabani we era bw'abakkiriza kuba wano mu kwanjwa tugamba mbadde maama nsaba taata ne maama nsaba omwami wange mu muzaale nabo ne batuddamu oyo afuuse mwana wano muki kitegeeza bw'aba mwana bamuyisanga bwe bakola ki era bw'aba akoze omusango muleeta nga muloopa mu bazadde be bano abaamukkiriza abaamuzaala obukulu bakyasobola omumugambako era bw'aba ajja ewaffe alina okwetoowaza naye teri kikinaza bavubuka abo nga bamaama baffe kudduka misinde nga balinga abalaba abasirikale abakutte emundu agenda dde mu kuba mu liiso n'adduka emisinde ebisenge bimutomera alengedde kyokka nno omuko ali myaka 25 maama wange ali myaka 6 adduka omuko wuuyo n'adduka emisinde neyekuba wansi ku mavivi neyebikaka abadde teyebise era dde taata maama wange bw'agenda wansi okwetoowaza obuuza omuko n'omuko yeetoowaze abuuze nnyina nga nze bwe neetoowaza nembuuza abazadde be naye yeetoowaze abuuze abazadde bange ekisingako bw'oba owulya nga toofukamire oba nga teweetoowaze kuba kyekireetedde abavubuka bano okulaba nga asobola n'okumya n'agaagwe maama muwala wo talina mpisa tewamubuulirira naye singa abeera akimanyi nti ddala bano banzaala nga nkuze be nafuna abazadde ab'obukulu ajja kujja agambe maama omanyi Shamimu adde ewaka leeti mbadde nsaba tumugambeko olwo agamba abazadde be naye ebyo ebyokubadduka ebyo bibaleetedde amampaati kuba amanya ye nyagendayo badduke kyokka nno gwe badduka nga yaleeta akasawo ka sukaali aka kilo 25 n'ennyaanya ezaavundira mu kiro kimu n'emigaati egyafuna empumbu nze tonvumira ku nnyaanya tonkuba luyi ku mugaati gwafuna mpumbu tonkuba luyi ku leiko nebaza yenna yakola setup y'ebintu by'okukyala nebaza bya kisiru nnyo sajja tayinza kukubira ku nnyaanya tulina obbawo ennyaanya watermeloni era nze ku mukolo gwange nabigaana bya kisiru ennyaanya oteeke mamange ku pressure zigabira ekyalo kati zigenda vunda kyokka babireeta nga bingi nnyaanya watermeloni green pepper maama we n'abeera ku bunkenke bw'okukyalo kambi gabe munnange tebivunda nayagala nnyo ebintu ebiyina value nga maama wange tagenda kubeera ku bunkenke nti ate nina obbigaba ekiro ate n'omusanga ku nnyaanya ezaavunda ezabonyabonya ne maama wange nasula ekiro ng'ali mu zigaba ate konvumira kojja n'oboggolera maama wange kwakuddukira abo n'ebisenge okuba waleeta ennyaanya ezivunda tuwaŋŋana ebitiibwa abako mutandika okuwa bannazaala bamwe ebitiibwa
bw'omusanga nazaawo weetoowaze naye agenda kwetoowaza kitwale nti ono maama mbuuza maama wange muli bw'onoowulira nga si kyekyo ogenda laba nga omuyisaamu amaaso naye omusajja alina akwagala wa maama w'ekitiibwa awo nange nja kuwa abeewammwe ekitiibwa kyambule maama wange nkyambule abeewammwe yogera ku bakyala abeetuuma amannya g'abasajja ensangi bajja kiwulira ndowooza balowooza ffe tuli babawaggali oba balowooza ffe laavu mukama yagitujjako n'atuwa emitima gya bbulubbu n'abawa gya leedi abaana nga beetuumye bakiwulira kajanja okuva mu bayimbi bamama gundi eyo kajanja nseetumba linnya lya musajja bwanneegaana nzizaako ki kuba mwangu wa kunneegaana teyakula nange mpisa zange naye ziyinza okulemagana ne tulemagana kuba ebintu bya nga lizibu lyakwejjako kuba abawala bakola n'akajanja n'omusanga ne mu paasipooti mulimu erinnya ly'omwami n'omubuuzo wange lino lya kitaawo lya mwami nti lya mwami nti wabula era nze mugambirawo ekituufu muyina akajanja ate ke kalibassa omu bw'ati ewwa omusajja omu bw'ati eko kanyuma era buli mukazi yandikafunyeeko kanyuma akakozesa ekiseera wooba okafunidde wekagendera ogambe nakayikozesaako naye teweeteekako linnya lya musajja lijja kukumenya anti naabeewa bayinza otandika oddikulangira erinnya lya famire yaffe teryakunyumira kati njagala namwe mubeereyo nga mumanyi nti ndi mu kkubaawo webigaana ŋŋenda kasita siina na linnya lyammwe si kirungi kwetekako linnya lya musajja ekirungi obonaabona oddi ejjako tolaba ndawusi ndawusa ali eyo mutaawe libonyabonya gw'oli ejjako n'owulira n'abantu n'okibakaka bannaye munzijeeko naye ng'era gwe wali tukaka mu kulireeta ate olina obuzibu bw'okutukaka ate oddi kujjako anti kati ffe tuba twalowooza nti oba lya kitaawo anti abakazi kyeki kye naggambye akajanja kaffe kasukkamu ate kitya ng'omusajja yeetuumye eryange kikola kitya kati bwaba tasobola nange nze mbiraba bulala kubanga njagala nnyo ebintu nga abantu ffenna tukkiriza nti ffenna tuli bantu muleme kunyigiriza nnyo bakazi kisusse kyova olaba nze sitola kuva ku kitonde kisajja kugambye bugambi nti wekinnema nga ŋŋenda ku kirala bwe bulamu bwange naye temugenda kubanga mutunyigiriza gwe erya kitange nze eryange tosadyetuuma nti yeggwe mayanja leero kyokka oyagala neetuuma eryalujja lwaki ebintu byammwe byonna byekubiira abalina akajanja siriimu mwabo siriimu yenna yali ampuliddeko nga neeyita shamimanja biko ajje siriimu nze akakajanja nakugambye sikalina nze ndi wanjawulo nze bitubirabira walawe nti netunamu neŋŋamba kale biko sikuze naye musanze bukulu enkya singa bambi asangayo owanyashi omutima ne gugenda ng'omwana ekitufu wali abakazi abanyirira naawe n'obatunako omanyi kati wali abakazi fe abatalina fitina ng'otunula ku mukazi muno n'ogamba ono ye omwana mungu yamutonda wallahi nga kirina nyashi kyeru kirina eriiso nga kirabika bulungi bamukira ne ssente kati n'otunamu n'ogamba olaba nze ng'omukazi nsiimye kati omwami wange ng'alina n'obutonde ali ku shamimu atalina nyashi asanze omwana wa nyashi awo nyumizaawo ko nawo nyaawo omutima nga mulina babiri mubadde mutambula omulaba era waliwo okazi katwegumya naye waliwo olaba bbaawo ng'ekituufu yana kimuyiseemu naye nga naawe ng'omukazi ogamba ye omwana ye kyova nze bangi sitambula naye mu bifo byemanyi birimu byana binyalwanda ebyo binyankole ebyo sitambula naye muleka eno mutwala nnyo abakigaye bakunganidde n'abaganda omanyi abaganda tulina nnyo bwe bakunganidde embeera fulinya anyumya tunyumye era bwe bajja tunyumya naye akutwale mu convention y'abanyarwanda twotereera oba tuva mu manju oba ekidumu sikivaawa ogaba naye batuvadde wano otandika okwekubira amasimu omwana nalwadde omwana biki naye ng'omutima naye gukuweddemu olaba ekiri wali ekitufu tojyawo ng'olabira ddala omusajja waagamba oba naye gulabika mukwano bukwano ekitufu ensonga za mutima ensonga za laavu ensonga za mutima laba abaana abali wano laba gwalina yenze shamimu atalina nyashi ndoga alaba abaana ng'ekitufu mungu yawunda abaana waliyo abaana nga mungu yabawunda kati awo kyova nze ŋŋamba nnyo abantu baawo bwakulondayo mu bangi ku nsi y'abaana bano mungu be yatonda kyova nze banga walinnyako ennyonyi n'atambulamu eyo n'agenda tandika okugamba
anatta naye nenzijukira ne ŋŋamba baali bangi n'alonda nze nsonga za laavu nsonga za mutima genda olaba ng'akomyewo eka baako n'ebyenjawulo mulekerawo okunywa simanya okula simanya biki jjukira nnyo omusajja we yakwegombako ki naye ne mumenyeka n'agadagala munywedde agadagala munatya n'ofuna oba biki mu mbuto sex is just a supplement ku nsonga nyongereza gwejjukira nti omusajja wange bwe yali anneegomba yajja n'aŋŋamba ekituufu onkubi olina eriiso kuuma eriiso naye zo sanga ali atera abaagenda mu kubeera omwami n'omukyala ng'era ensonga ezo zakola kati kikuume kuuma ekyo wetatankira ayinza okujja n'agamba ng'olaba bbaawo n'olaba omuvubuka omusajja alina ssente alina omukazi ewaka buli kimu akirina ne mumusanga ayagala wa mmere mbuuza kiki n'agamba omuwala oyo alina obwongo namwagalako alina developmental ideas kati baba w'emmere bakwana bwekyo kuuma ideas ezo ebisigadde bino bibeere supplement naye mwenna ali ku kidomola atuddeyo akatanka kyokka nno kiri kimutwalira sekendi nga 3 nga anti omanyi abasajja sekendi nga 3 obwongo oba bugenzi nga wulya buddusa eri gye bugenzi sekendi 3 aba avuddeyo kati n'akutunuulira nga wenna tokyalina kipya kyovaako naye abakazi obwongo bwona babutaddemu sekisi abakazi banuunyenuunya agantu abakazi besonsosa agantu mugenda olwala kansa muli omwesonseka jjukira omusajja wo kyeyakwagalako temututawaanya omwana ne munkaba banna omusajja nandekawo abasajja bazibu nnyo omanyi kale bazibu nnyo naye nabo mubasaasire lujja bwe yali ajja gy'oli yayagala nnyashi bwe wazaala n'okulukuta n'osigaza bbeere nga lyeddene bannange oyagala akole ki kyokka bwe yalakkuwa n'agga ekituufu nkwagaddeko kabina kyokka akabina akakulemye omumenteyini ng'oyongererezeeko ebirala oli awo okulukusa osigaza bbeere kati lyeddene anti wazaala omussa abaana kamussa abaana mussa abaana akiwulire kanzaale sente zonna abeere nga aziwanze baana abasajja bazibu ne bw'ozaala akulekawo ne mumugoba mwenna ab'ekika nga munoonya sente z'abaana mwe mukama yabampanga nabategeera nyoza ate oba mbaloota nengugumuka nze kanenyogera ekigambo kimu abasajja bazibu nenzirawo nenneebaka nyabo nzuukuka nengugumuka neŋŋamba abasajja bazibu nenzirawo nenneebaka waliwo abakyala olwaleero nga yagamba okuwangula omusajja oyo kamufunemu olubuto ajja ddulya era bebo boolaba batukabirira yanzaalamu nansuulawo anti ye aba ayagala amufunira awo ate ani akugaa nti ye yazze kuzaala omusajja sajja asobola okwenda ku mukazi we naye nga teyazze kuzaala omanyi abasajja abebuzaabuza obamanyi kyekyo kinagambye nti abasajja baagala n'obukwakkulizo ebigendererwa byabwe biba birala nnyo ku byaffe nti golowooza omusajja ono bw'aba akuwaayo 5 buli lwakusanga n'akuwaayo 2 mbu bakugambye mbu alina kyakwagala ayinza okuba ewaka bayomba nnyo nga buli wajja ewuwo omuwa emirembe naye ng'ekigendererwa kye si kuzaalamu abaana abalina eri waliyo eri azaala buli lunaku atayagala musajja ono asipendinge ekituufu zo abaana abalina ayina ayagala happiness era woozaalira ng'akuta ng'afunayo omulalo wa happiness kati gw'otandika kumugoba tukubira amasimu naye tokwata ne senga akubiddeko maama naye akubiddeko lwaki tokwata maama wange atirisiti namuwa sister abo bakwasaganya naye naabo kasita ozadde abawala leka kukolimira baana baoli teyakutuma mu byonna wali omanyi okukozesa obupiira wali omanyi okukozesa obuweke bwe emergency n'otafuna lubuto zaala omwana gwe bakusabye tokola kajanja olaba abakazi abafumba ab'empeta omusajja wakugambira nti baliweze 3 mukwano gwange nsaba nkwatiriramu nja kukuddamu nkubuulire nti kati njagala n'omufuna gwe n'ogamba nze nakirabye nga twetaaga omwana oli omwana abadde akuze kati nno n'omulaba ne muddwalira mikwano gye giyinza okujja ne gisasula bw'aba takuyambye n'afuluma eggwanga sajja bakoowa omuliko omussa baana obudde bwe yandikwagaliddemu oyonsa olinayo emyezi 3 egyo egy'okukulinda kyokka eno bw'ogamba saagala musajja ayende aba agamba waaye kaŋŋume omwana anaatera okuva ku mabeere
mukazi wange addewo ng'ofuna olulala anti omusabaana buli ssawa ewaka abeera mukuunya mabeere obeera mukuunya mabeere buli wayingira obuliri kuunya pampa kano kapamye wano kano kafusse wali kali kakaabira wali kano baakasaza ettayiri kali n'agamba bannange kituufu buli wagendako buli omukasi okugenda ofunayo omukazi buli wagenda eri awulira buwoowo bamuwazi shawageero zanaaba omukazi awunya obuwoowo obw'ettabbu ng'oli eno oyambala bitishaati bye bw'okulukuta olina embalabe empitirivu anti tova mu kumuleeba kwegamba mubasaasire olumu mubasaasire kale babi naye olumu ffe tubasindiikiriza oli eyo omusabaana muzaale mujja kubagoba ndowooza kati ebigendererwa mwabifuna bazaala nnyo kati baabawa awaadi musajja akuwa awaadi nga tova wanyina mu kyalo kumuloopa buli dakiika ate oba n'abaana oyinza obbasuulawo noga kangende neekolerere luli wali olinda ki okwekolerera anti mbu wali owaayo omutima gwonna mugiweeyo ejjaffe tugiwaayo bitundu ekitundu ne kisigalako mu kkubaawo nga kirinda ebiriddako katubire kwanjagala yampa omutima gwe bambi yagumpa tujja kumusaasira waliyo bambi be baagala waliyo omusajja wo gw'oyagala waliyo omusajja yagalika okola ku busapurayizi omanyi waliyo abasajja nga beerabira nga tamanyi olunaku lweyakoma okukukwana lweyakoma okukolera sapurayizi kati nga takyabijjukira birthday yetuuka mikono gye gikupositinga ye bajjukiza nga ebadde birthday happy birthday nadda ku ssimu kyokka gwe n'obonaabona birthday neetuuka n'ogenda n'ogula amasaati n'ogenda n'ogukola pate n'ogula zikeeki n'ogamba mikwano gye bannange nsaba munyambeko njagala musapurayizinga mikwano gye ne gyetegeka ensimbi yonna n'ogireeta n'ogiwa mu musajja eyo neetuuka birthday n'agamba happy birthday kigambo kimu weekiti aganya banzaala ow'empologoma nkikola lumu n'okinkola happy birthday n'enkulagalo bwetuuka nkugamba happy birthday we bali kukula nawe n'okimugamba n'agamba n'alinda bamusapurayizinge nga teri yadde otuzi gabana ga bwereere naago abasajja balimba nnyo ate singiira amazi ga bwere tebagagula nsanyuke kubanya abakazi ffe ate bitono nnyo ng'omutima wagututte ddate gonna jasinga ogyeko nze nti nkuwako kitundu ngange okuwa gonna gugwo omukazi omukwata bukwasi n'omuvuga kwano mu kibuga wokka n'agamba omwami wange anjagala nnyo gwe tulaba nti abakazi enaku bafumbiddwa nnyo kuyimirira mu bantu n'oyita mikwano gye n'omuwa empeta ng'abantu bonna balaba awulira mulinga agamba bonna bakakasizza nti yenze ekyo kyokka omukazi kimumala ne bw'obanga mubamu abakutte ettaala kwe kuli gwe walidde ekiro yaba musanyufu omukazi omanya abasajja temulina fomula tumalirize n'akatijjo k'abafaani Rema gy'ayimbira abafaani badda mu kuyimba Kenzo bafaani anti yeri kapo gye baali baagala omanyi bafaani wabaawo ne kye baagala naye gwe naawe obawa kyoyagala kuba si be bagenda okufuga bafaaki omukazi yakola akayimba kalungi baakakyusa version anti bayika kye baayagala okuteekawo naye kati naawe oblendinga nakyo n'obasanyusa kuba kye baba baagala wamu nalaba yayimba nabo kyati kye baagala ate wekibanga kibasanyusa ngenda kikolera eddakiika mmeka esekendi 2 mukiyimba eŋŋende bwe mukiyimba nengenda nenfumbayo ate no ne Rema kiba kimuyamba bugumu eri ku stage ndowooza bamuwako kampani ku stage naye nga kyemanyi kimunyiiza naye takyalina kyakikolera waliwo ne kapo ejja abantu ne bagisiima nnyo kapo yaabwe nange ndi omu mu bantu yali ajagala eya Kenzo ne Rema naye tewali kyakkola byaggwawo li teyali mwana wa nnyina bali basobola okwekyawo yamusanga Kampala naye nga nammwe mukkirize nga nekye tuba tubawadde bwe ndeeta omusajja omulala saagala akajanja ate ka mukadde omukadde wummula nammwe ate mumuwummuze bafaani bange ate lwaki mba mukola akajanja mbanga muli bafaani bange bafaani bakiyitiriza bakiyitiriza nange nkiraba olumu ne bakiyitiriza naye nga tewaba kyakkola ate munnaye balinga abantu 100 bonna be bakiyimba onoogaana kuyimba nti oba wasasuddwa balina okiyimba bafaani mubawadde obufumbo wammwe nabo babuyingidde obwabalala abaagala abaagala naye nze obwange teri ayinza buyingira singa faana ayingira mu bufumbo yiyi ate anti aba anoonya nnyina nga yabula mumuwa
Muyisaamu eggaali nga tesiba. Toyinza buyingiramu gwe ate abuntuma. Zelujja ne Shamim Mayanja. Zemboze zuwoma akatusisinkanye. Lwaki sikuta? Nta mukwano, nta ngende banna. Munteeko nange ngende banna nkoleko ku mirimu gy'abafumbo. Omwami okoleka massage. Ate bamasisi banakola ki? Bamasisi. Siggo kakola. Siggo kakola ku massage. Engeri gye naveeka nga tebabintendese. Yabutoliiwo. Nabigezaako naye yaŋŋamba nga mukuba bikonde. Nali ngezaako okukola bagiyita batya stone massage. Naggunda muggunde. Nendabamu ng'emisuwa egimu nnyinza ogisiba. Oyinza okuba okyamukwera ne bakubikira n'osiba omusuwa.